Palaso kye yeekola munnange e Canada kikabuka. Ku mulundi guno akatambi leero ke bakutte abadde ne muwala wa Chameleone muyite Anna kw'ossa ne muwala we omuto. Ono muwala wa Palaso omuto ndowooza omulengera munnange ate mu katambi. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ate nga leero gabadde mazaalibwa munnange ate aga mutabani wa Weasel Manizo e Uganda wano. Ate nga emitala w'amayanja wali DJ Khalid yeekoze ebintu ne mutabani we bannange mu katambi. Babadde bali mu kukungula munnange ate zi wali. Oh my God, ekibadde mu katambi byonna gye biggweredde omusajja yaze ettabbu wali bannange mu maka ge. Bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yugi. Kansooke nkutegeezeekoko wano n'akatambi ka Palaso nsooke nkuyitiremuko ate mu maaso awo ngenda kubeera nga njija n'abalala awo. Kaakati nno Palaso leero akatambi kakoze munnange mubaddemuko muwala munnange ate ow'omwana mwenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone. Chameleone nno alina abaana bangi munnange era nga Anna naye wuuyo munnange ate naye aguze esayidi. Bali wali munnange ate mu Canada. Jjukira nti nno mwana mulenzi ono Palaso yajjako munnange ate wano mu Canada okubeera ng'alabakoko ku famire ye, naye nga ndabyekoko wali obutambi obw'enjawulo nga ne muwala munnange ate wa Chameleone nga naye mwali bali mukola challenge eno. Challenge badde ya forever munnange, oluyimba olukyafuusa ensonga. I don't care what people say, sifa ku bantu bye boogera, ze natwala kigambo kyo. Babadde bagoyinga crazy naye bannange njagala just ombuulire ani akusingidde munnange ate okuteekinga munnange ate ebirowoozo oba munnange ate okukushamula. Naye mwana muwala ono muwala wa Palaso bannange naye ssebo ali crazy taggwayo, ate ne muwala munnange ate wa Chameleone naye munnange abadde bulala esayidi eyo. Ate ku sayidi y'emu kw'ossa n'ebyo ebifaananyi nabyo ndowooza omulengera muwala wa Chameleone kw'ossa ate ne muwala munnange ate owa Palaso omukulu esayidi. Ejjukira nti n'abaana bano bali mabeesi wano munnange ate mu Canada era famire ya Palaso munnange ate gyeri esayidi nga bw'ogezaako okulaba n'ebyo ebifaananyi esayidi eyo. Kakati nno abo kankugyeko katugende mu maaso wali omwana omulenzi munnange ate Weasel Manizo leero gabadde mazaalibwa munnange ate ga mutabani we. Osobola owandiika awo munnange n'ogamba nti happy birthday eri munnange ate mutabani wa Weasel Manizo, naye bwe nti bwe mukyekinzeko by the way. Byebyo nno munnange ate ebiri mugenda mu maaso esayidi eyo. Bwe nti bwe nkoze munnange ate okucekinga ku bantu abo esayidi eyo. Katugende mu maaso wali tweyongeddeyoko naye DJ Khalid bannange alaze amaanyi wali. Ndabako nnyo obutambi bungi nnyo. Omusajja ono muganda wange ayagala nnyo coconut, ayagala nnyo emiyembe. Ntera nnyo okulaba obutambi obw'enjawulo nga butradinga by the way. Leero ku mulundi guno ŋŋambye nti leka nkeberekokko munnange ate ku DJ Khalid ate naawe nkutereyokko osobole okulaba embeera nga bw'eyimiridde munnange ate okwetoola esayidi eno ku DJ Khalid. Kansooke nkulekerekokko akatambi kano abadde agoyinga crazy ne mutabani we nga bakutwala munnange wali gye bali mukungula munnange ate ezikokonati esayidi eyo nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. So we just got done cutting down all the coconuts, the coconut tree. So all the trees that had the coconuts, we cut them down. Let's go look at the coconuts. Come on. We're gonna cut every coconut, and we're gonna put all the coconut water in vases. And then, you know, we're gonna chop the coconut up and get the jelly. Come see the process. Come on. I love it. Watch where you walk. Go straight.
what I'm saying? Property is key. Land is key. You know, we're growing. The bamboos are growing. See the bamboos? And this is all the coconut. All the coconuts from the tree. Daddy, there's a lizard on a coconut. It's all right. Then we're going to cut the lizard So- in half. You see all the coconuts from the tree? It's a lot of coconuts. Incredible. So we're going to cut every single one open. We're going to get the water out the coconut, so we put them in vases. I mean, what do you call it? Vases or what do you call Pitchers. it? Pitchers. Pitchers. And then, of course, we're going to cut all the jelly out. Right here on the holy ground. In the holy ground. We don't play. byebyo nno munnange ate ebirimu genda mu maaso. Pointi bwenkoze ngenda kubeera nga nkomako n'ebirala esayidi bannange DJ Kaidi taggwayo naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba ngenda kubeera nga nkomako mu maaso eyo n'ebirala.